ya nze wenasuze sebase naye ate nga soja ositukira muno oddamu n'okola tuli ntungamu. So baganda baffe projekiti yaffe eya fulaga nga balabi ba Ghetto TV ekyaliwo. Projekiti yaffe eya fulaga ekyaliwo oli ku Ghetto TV. Tuli ntungamu olunaku olwaleero yadde nga bannaffe bangi tubalese mukomera mu Mbarara Central Police Station naye era yo struggle ino genda mu maaso kuba kimu ku bigendererwa ebyokunafuya n'okusirowinga amaanyi ga Kyagulanyi. Oyinza okwekanga ng'oyo wa fire brigade yakulira ate bano, owekanga ng'owa fire brigade ate yakulira bano eno. Eby'Uganda bizibu, osanga atalina mayinja nga yakomandi nga balina amayinja. Oli ku Ghetto TV tuli Ntungamu, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu today is in Ntungamu district. Mukiri kyeyekola mu maaso agenda bwadda bwatiisatiisa Uganda. Bagalamuwa ku kasooli alyeko, bamuwadde ku kasooli alyeko, bambi tebalina kye bamuwa. Naye n'abagamba nange mujemba we, naye n'abawa fulaga, tuli mu Ntungamu. Projekiti yaffe eya fulaga ekyagenda mu maaso. Projekiti yaffe eya fulaga ekyagenda mu maaso. Okuweza fulaga zaffe 12 zetusuubira okumuwa olunaku olwammande ate era ng'abalabi ba Ghetto TV okuwaayo fulaga endala 12. Tuli Ntungamu. Mwebali Lugala mwena betutambula nabo ku Ghetto TV. Namba ya fulaga, okay, namba ya fulaga eri 0784 10 20 77. Mochibi agenda n'abasajja be maaso webakuba abaana, webakuba abawagizi. Mutunywedde ng'obuugi buwola bwe mu
tuli ku buko tuli Ntungamo. Anyway, project yaffe eya fulaga ekyagenda mu maaso. Project yaffe eya fulaga ekyagenda mu maaso. Fulaga zaffe 2,000 tubuzaako emitwalo 60 olunaku lwajjo saasobodde zimalayo olw'ennabe eyaguddewo buli omu ng'ali mu kutya wallayi n'emmere yannema okulya. Nze we nasuze seebase naye ate nga soja ositukira munoddamu n'okola. Tuli Ntungamo. So baganda baffe project yaffe eya fulaga ng'abalabi ba Ghetto TV ekyaliwo. Project yaffe eya fulaga ekyaliwo. Oli ku Ghetto TV tuli Ntungamo olunaku olwaleero yadde nga bannaffe bangi tubalese mu Komera ku Mbarara Central Police Station naye era yo sitwaga erina ogenda mu maaso kuba ekimu ku bigendererwa byebyokunafuya n'okusirowinga amaanyi ga Kyagulanyi. Apoliisi ebayiseemu naye bakyaliwo. Okibe ne basajja be babayiseemu okuteekawo omutiisatiisa. Oyinza okwekanga ng'oyo wa fire brigade yakulira ate bano. Owekanga ngo wa fire brigade ate yakulira bano eno. Eby'Uganda bizibu. Osanga talina mayinja nga yakomandi nga balina amayinja. Oli ku Ghetto TV tuli Ntungamo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu today is in Ntungamo district. Mukibi kye yeekola mu maaso agenda bwadda bwatiisatiisa. Project yaffe eya fulaga ekyagenda mu maaso. Project yaffe eya fulaga ekyagenda mu maaso baganda bange. Project yaffe ey'obwa fulaga obwo bw'olaba kubadde kubulako emitwalo 60 olunaku lwajjo etwaguliddemu nabe okuweza fulaga zaffe 2,000 ze tusuubira okumuwa olunaku olwa Mande ate era ng'abalabi ba Ghetto TV okuwaayo fulaga endala 2,000. Tuli Ntungamo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwena be tutambula nabo ku Ghetto TV. Enamba ya fulaga, okay, enamba ya fulaga eri 0784
10-20-7-7 eri 0784-10-20-7-7 Mukibi kye yeekola maaso